Abayizi abalala abayise ebibuuzo ebya siniya eyoomukaaga bakyagenda mu maaso n'okwebaza abo bonna ababayambyeko okutuukiriza kino. Ku ssomero lya Godiswe High School e Maganjo oluvannyuma lw'ebigezo bya siniya eyoomukaaga okukomawo olunaku olw'eggulo nga bayitidde waggulu bayimbye ennyimba ezisendereza omutonzi. Omuyizi eyasinze Muhammad Seruwaji nga abadde akola science combination ya PCB n'okubala nga yafunye obubonero 2. Era nga njagala okwebaza director waffe yatuleetera abasomesa abalungi n'atuwa ne facilities ezisobosezza okukola bwe tutyo obulungi. Abayizi 3 bafunye obubonero 19 ate abayizi 8 bafuna obubonero 16 nga n'abalala bafunye obubonero obubatwala mu matendekero aga waggulu. Nafunye points 19 mu PM/ICT. Nebaza Mukama byonna kubanga yansobosezza okufuna ezo points. Nafunye 19 points era nebaza essomero lyange lwa support gye mpadde batica bange. Nga njagala okubeera lawyer ngenda kusoma ku Makerere main campus. Akulira essomero lino Tusiime Olivia ayogedde ekifuula essomero lya Godiswe ery'enjawulo. Lyerimu ku ssomero erisinga okuba n'abasomesa abalungi. Tunoonya abasomesa obulungi mu ggwanga lino ne tubafuula part of our staff. Library yaffe eri well stocked, erimu ebitabo ebimala abayizi baffe bye basoma. Abasomesa baffe okubeera nti balungi bafaayo nnyo eri abayizi baffe ate n'empisa z'abayizi baffe nnungi ddala. Director waffe omulungi, library yaffe eri stocked obulungi. Ku ssomero lya Kisaasi College abasomesa n'abayizi beegatiddwako omutandisi waalyo Alhaji Latifu Sebagala Sengendo okujaganya olw'abayizi baabwe okuyitira waggulu emigezo lya siniya eyoomukaaga eryatulibwa omwaka oguwedde. Sebagala ategeeza nga abayizi bonna bafunye obubonero obatwala ku yunivasite. Abayizi baffe bonna be twatuuza kusooka kya byonna ebibuuzo byonna bifunye obulungi. Tuwulira amasomero mangi ebibuuzo babikutte, ebibuuzo byabuze, ebibuuzo byakoze bitya. Naye emyaka gyonna mu Kisaasi College School gituuzizza abaana babadde bakola ekyetaagisa. Asabye gavumenti okuyamba ku masomero ag'obwannannyini n'awabula nti singa enkola ya Islamic banking etongozebwa kyandiyambye amasomero agali ku musingi gw'obusiraamu okuwola ku nsimbi. Batukoze enteekateeka ya Islamic banking tujje twewole ssente ezitaliiko magoba. Bagambe nti zino tuziwadde ba private schools bakole zilaabo okunyweza ebintu bya sciences mu masomero gaabwe kubanga ku ssomero lya byonna baana baggwanga. Akulira essomero lino Ibrahim Sekamate asiimye abayizi ababaweesezza ekitiibwa n'asaba abazadde okubongera abaana. So buli mwana ajja tumurespectinga mu mbeera eyo na buli mwana alina waasabira mu ngeri efaanana bwetyo. So mutumujje omwana asome tujja kuswaza ate omwana ajja kuyita ajje kitusuubiramu okukuwa mu nkomerero ya program either senior 4 oba senior 6. Tudidde tubayamba tuba coverage y'amaanyi, tuba discussions mpitirivu, tuba sample tests and examples, tuba discussing ya mu ngeri y'enjawulo kyona emisana. Mutumba Ashraf omu ku bayizi abasinze yabaziza abasomesa n'abazadde olw'okubayambawo ku byetaago ebayambye okuyita obulungi. Yonna ne management yonna nnungi, emmere, emiti, okusoma, egamba essomero lyeyagayisa era mwena abayizi bannange abali eyo ab'enjawulo bakubiriza okujja mwegatte ku Kisaasi College School. Ate ku ssomero lya St. George Wakiso tusanze abayizi n'abasomesa bali mu ssanyu nga bakuba omuziki oluvannyuma lw'abayizi ba siniya eyoomukaaga abaatula omwaka oguwedde okuyitira waggulu. Okusinziira ku akulira ebyensoma Edmond Nyakayonga baatuuza abayizi 38 nga yasinze yafunye obubonero 2 nga abadde akola science era nga abasomesa baabwe bawa abaana obudde obumala n'asaba abazadde okubongera abaana. Naye kyaleese okuyita kuno kw'abaana kuno abasomesa baffe babeereddewo abaana bano n'abaana ate ne babuuza nnyo. Bannaye omukwano guli wamakati w'abaana bano n'abasomesa mungi nnyo gwe gwaleese 20 ge tulina ne 17 ne 19 ze tulaba era abaana baffe bagenze gavumenti. Bannaye abatanabatuwa abaana St. George ebifo bikyaliwo okuva ku senior paka ku senior 6. Tuteekako enkolagana ennungi n'abaana ng'omwana takutya okujja okubuuza. Nsooka kwebaza Katonda oluvannyuma ne neebaza abasomeseza abaana baffe kubanga basomye bulungi nga batubeereddewo. Ne neebaza n'omukulu w'essomero
okutubeererawo. Ogeddeko n'abayizi abaayise ne beebaza Katonda ko n'abasomesa ekyabayambye okuyita. Nsooka n'okwebaza abazadde bange abambeereddewo, essomero, abasomesa kuba essomero lyaffe lino ddungi nnyo. Nebaza abasomesa baffe kubanga batubeereddewo mu buli kintu kyonna, abaddewo enkolagana ennungi nnyo. Omutandisi waalyo George Mulindwa awadde abayizi abaayise ekirabo ky'ente nga kino yakibasuubiza nga bakoze bulungi. N'abalala bafune balabire kuno baleete obubonero abiri. Ye Ismail Kibogo Sekweyama ali ku musango gw'okusobya ku muwala mu kkomera Luzira era ng'ali ku kibonerezo kya kusobya emyaka 27 yejjusizza oluvannyuma lw'okufuna ebyavudde embigezo eby'essiniya ey'omukaaga bye yatuula. Yafunye obubonero 17 nga yabadde akola essomo lya history, entrepreneurship, Oluganda ne computer science. I thank the prison administration having granted us a chance as prisoners to get or achieve education behind bars. Ategeeza nti yasomeranga ebitabo nga tayagala banne bonna okubaka engeri bamutaataganya. Tetulina bisulo, tetulina nti tusoma preps, tukoma okusoma ssaawa mwenda ne tuddayo mu bisulo byaffe ne bafuwa lookaabo. Naye abasajja basoma ne bafiira ku kitabo. Bannaffe munyiikira okusoma abaliwo kubanga atasomera watafuna. Mu kiseera kino alindiridde okusoma ebyobusuubuzi ku yunivasite ya Mobzi era ng'agamba nti wanaamaliriza okuva mu kkomera ajja kuvuganya ku kifo ky'obukulembeze kyonna e Luweero. Ekyobuze kati essaawa zino nsobola okubeera district chairman oba MP ngenda mu parliament oba oluzungu kati nfuuwa lufuuwe. Okusoma wano e Luzira kwa bwereere. Leero ndi musanyufu nti tufunye results. Eyasoose yafunye points 17, owokubiri yafunye points 16, owokusatu n'afuna 15, n'afuna 14. Weewaawo kale ate abakulu b'amasomero bakubiriziddwa okutegekanga emmisa okwebazanga Omukama Katonda olw'obuwanguzi bw'abeera batuusizzaako. Bino byogeddwa Reverend Father Kyambadde Ronald owa St. Joseph's Minor Seminary bw'abadde akulembeddemu misa ey'okwebaza ku ssomero lya Seeta Junior School Embalala. Ku ssomero lya Seeta Junior Embalala mu disitulikiti y'e Mukono emmisa y'okwebaza olw'ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu ebyakola omwaka oguwedde kulembeddwa mu Reverend Father Ronald Kyambadde owa St. Joseph's Minor Seminary Enyenga. Teeka emmisa eno babadde beebaza olw'obuwanguzi bwe batuukako mu bigezo ebyo bwe baatuuliza abayizi 157 nga bonna bayitira mu ddaala erisooka nga abayizi 18 bafuna obubonero bunabuna. Emmisa eno yeetabyemu n'abayizi abaatuula ebigezo nga mu kiseera kino basoma mu siniya esooka ku masomero ga Seeta High. Father Kyambadde asabye abakulu b'amasomero bulijjo obuteerabiranga Katonda batuuse ku buwanguzi. Amasomero gangi gatuyita ddaala yonna nejjula ng'ova mu ssomero n'odda mu ddala osoma dedication masses, blessing masses, owasabira omukisa n'okukwasa Omukama. Naye amasomero matono nnyo agatuyita okwebaza Omukama. Ate ng'okwebaza Omukama kintu kikulu nnyo. Akuutidde abayizi okuwanika bendera y'essomero lyabwe byonna gye baalaga. Bano nze ndaba batubeeredde ekyokusomooza nti bo batandise ng'amannya gaabwe galiko akabonero akalungi. Naye ate olutalo terunnakoma balina okulaba nti eri amannya gaabwe ago bagakuuma. Kulira amasomero ga Seeta Davis Kafumbe alambuludde engeri gye bazibakolamu ebigezo emyaka gyonna n'asiima abasomesa abazadde n'abatandisi b'amasomero ago. That we did not get 100% first grade only. We got excellent results. Seeta Junior School, Mbalala had 18 fours. Seeta Junior School, Mukono had 2 fours. Seeta Junior School, Seeta had 2 fours. This was the first time Seeta Junior School, Seeta, was sitting for PLE. They got 3 fours, 3. We thank God. Let's give God a mighty hand. Sister Crispin Namara omukulu w'essomero lino asiimye abatandisi baalyo abazadde ssaako n'abasomesa kubanga baba balina okukolera awamu okutuuka ku buwanguzi. Naye mu ngeri enjawulo njagala kwebaza abadirekita abatandisi b'amasomero gano, neebaze akakiiko akafuzi aka management, abasomesa, abazadde wamu n'abaana olw'okukolera awamu.
abazadde b'ekibiina ekyomusanvu beesonzeemu obukadde bw'ensimbi mu lukiiko lwabwe okusiima abasomesa nga ssentebe waabwe Anthony Wamabuya azikwasiza Sista Namara omukulu waalyo. Abayizi nga bakulembeddwamu abasomesa batonya ebirabo mubadde eby'ensimbi n'ebikalu. Abayizi abaatuula ebigezo boogeddeko eri abazadde n'abasomesa ne basibira bannaabwe entanda. Whenever you're in class and the teacher is teaching, you should always concentrate. You should have the determination of scoring an aggregate form. Oluvannyuma basanyusiddwa abayizi mu mazina ag'enjawulo. Saze ne keeki gye bagabudde. Sofia Nalukenge yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Tosoma ku Bukedde TV. Ne ku Sunday eno ngenda kubeera nga ngendako wa eryantonde ku kyalo Kiyinda mbere nga nkuleeta omulungi Proscovia bwatyo ng'aleeta omwana munne Joseph. Olaba essanyu, olaba omuhabbati omukwano. Nsuubiza okumwagala ennaku zonna mpaka. Era nkusuubiza nja kukwagala nkwagale. Bwe nnaakugyeyo mbeera ate nga nkutwalako iwa mu maka g'abakadde ba Asha wali eka yabwe bana omwana yajanjawaza yaleeta Mr. Kawuki era Mr. Kawuki n'aleetera abazadde ebintu byonna mu programu yaffe ey'emikolo n'embaga ku Sunday eno tobisubwa. Tosoma ku Bukedde TV. Tosoma ku Bukedde TV. Ekintu ekitwala amaka ago n'abaana bo mu maaso ye munnange obwavu. Mu kitundu kino Pulezidenti Museveni akungubagidde omulwanyi we Muzeeyi Ramanzani Ruboha yafiiridde ku gy'obukulu 14. Ono azikiddwa ku kyalo Kiraba Sel ekisangibwa mu Kagadi Town Council nga Ssaabaminisita Robina Nabbanja yakiikiridde Pulezidenti. Pulezidenti Yoweri Museveni akungubagidde omulwanyi we Muzeeyi Ramanzani Ruboha yalwanye mu lutalo lwaleeta gavumenti eriko mu buyinza. Obubaka wa Pulezidenti bwetikkiddwa Ssaabaminisita Robina Nabbanja mu kuziika Muzeeyi Ruboha ekiraba Sel mu Kagadi Town Council ng'afiidde ku myaka 14. Nabbanja ategeeza nti omuyizi yakola kyamaanyi mu lutalo lwaleeta gavumenti mu buyinza. Pulezidenti yangambire mbateekanize kurungi abayitirane abaana ba hano ab'omugenzi Nyamurangwa ababyekwaso omwabyekwaso omunka mukwata ha mukono ogwo mutagamba akagenda Ministry ya Lands by mistake kieta Karungu nawo tukawayo bikalu bingi almost the whole country. Naye nkwenda kubasaba abantu ba hano na muno ba veteran baitu ba historicals ngwamananu President yabamanyire kino kino angambire I know Ruboha personally. Mu kiwandiiko ekisomebwa mu Lukwaso Wante Francis omugenzi myaka egy'ekinene awo ebifo ebisulwamu ebire n'ebyetaago ebirala ebyabalwanyi ba NRA. Hano gaali maka ga President niho yagiye kumikaga hano omu lusozi omwo Ruboha namuhemere namwitira embuzi kandi nagaruka nalinda abasaija abalwana. Minisitiri w'ettaka Judith Nabakuba neyeegase ku bakungubazi ng'ayogedde ku bunyuzi bw'omusajja Sabigo eyakola ennyo mu lutalo. Tufiiriddwa omuntu abadde omumanyi, omuntu mwena gwe mbadde mwebuuzaako, naye Mungu bw'atyo bwe yasazeewo. Mu kikulu muno kululango bahisitolokozi nka bano ne bamanyirirwa abokuba obundi kiba kiri muno kululango bakateekaho gavumenti. Kandi tusaba abaana inywena mugume n'abeeka n'abooluganda kandi Mukama ndikwamuhumwiza ati kandi tusoboza kusima emirimu yonna gye yakozere. Pulezidenti abadde bukadde 20 ng'amabugo omugezi amaze emyaka 2 ng'atamanyiza obulwadde obw'okuusa nga yafudde bulwadde bwa mutima. Ismail Kasoha yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Ate abayizi 144 baweereddwa SCAL mu nteekateeka ey'aba Munanika Education Fund okugenda okusoma siniya ey'okutaano
mu masomero ag'enjawulo ge baba balonze. Kakati enkola eno yatandikibwa minisitule w'ebyenjigiriza ebyamatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo okusomesa omwana w'eruweero. Minisitule w'ebyenjigiriza ebyamatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo akwasiza amabaluwa abayizi 140 bagenda okuweera mu siniya ey'okutaano ku nkola y'abamunaanika Education Fund yatandikawo okusula ebyenjigiriza mu baana b'eruweero okulaga abantu nti okuyamba si kubeera na kingi wabula kubeera na mutima. Omukolo gw'okubakwasa amabaluwa gubadde mu maka g'ekakoola ng'akubiriza abayizi okweyisa obulungi baleme kufuuka bamawale. Ndagenda ne flag y'abamunaanika mugikuume bulungi. Mu ngeri yamu akubiriza abazadde okwenyigira mu by'obulimi. Tukozese obudde buno enkuba ng'etandise okutonnya okulaba nti ffenna twenyigira mu kusiga tusobole okuba n'emmere etumala tujja okuliisa abaana baffe na famire zaffe ate tufuneko ne gye tunaatunda tufune ssente. Yennyamidde olw'omuzigo okuba ekikono okukyasa ensangi zino mu bantu ne kutuuka ne mu bazadde abali ku nkola eno aboogerera amafuukuula bakwasaganya enteekateeka eno nga baagala okubagobesa. Tufunye sikaala z'abaana bagenda ku A-level kati tugenda kuddako bagenda ku yunivasite, tugenda kuddako bagenda mu matendekero amalala. Naye munaamalamu abantu bange banaamaanyi nange nja kubaga mpweddemu. Njagala mubawagire temubaliisa bibatalidde. Tubasiime mu ngeri entuufu so si mu ngeri nze eri gye mwansiimamu gye mumanyi obulungi. Abdulkalimu Tamala omuyambi we akugombodde abazadde abasuulira obuvunaanyizibwa bwabwe so nga minisita ayambawo ku fiizi ate zigenda mu budde. Tulime olubimbi lwaffe tuleme kulowooza nti dokita bwatukwatiddeko abaana agenda bagulira engatto, abagulira ensawo, abagulira ebirala. Bwe tuba tufunye omukisa abazadde naffe tugukozese. Tuwa abaana bye bateekeddwa okukola ki? Oluvannyuma akwasiza abayizi amabaluwa. Ayozayozeza Dr. Edi Kimuli gw'abadde aweerera ku nkola ya beefu nga yafunye diguli mu kujjanjaba amannyo mu yunivasite Makerere. Okubye mu ngalo okuba nti diguli omwana ono Kimuli yafunye diguli to make is a miracle. Ono wa ku kyalo Ndeebe Busiika era ng'asibiridde abayizi entanda okutazanyisa misomo n'asima abazadde ba Kimuli okumulambika obulungi. Okusiima ennyo abazadde b'omwana ono kyetuliko olwaleero ekitukuŋŋaanyiza olwaleero gwe musingi ogulimu empisa ennungi ogulimu okutya Katonda gwe baateeka mu kaana kano. Asimye gavumenti olw'enkola zezesaawo okutumbula ebyenjigiriza. Kyali kibaddewa kujja ku gavumenti eno yetaddewo policies kati yunivasite nava ku emu kati nina ataano mu ndoza mu 3. Bazadde ba Kimuli ne Kimuli batendereza enkola ya beefu ne basima n'omutandisi waayo era nga bamukwasiza ekirabo. Nze nali sisuubira kufuukako kino ngaba abadde Katonda kuba nagamba mukama wange sinakiyinza obula mukama akugereza emyaka gyoyagala akutanya emikisa buli kyokwatako. Peter Nansitu maneja wa SAO asuubiza okukwasizaako minisita Muyingo okulaba nga bateeka bamunaanika ku maapu. Era tweyama nti dokita tujja kukola wamu naawe osobola okutuukiriza vision yo. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ye minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba onazzeeyo mu disitulikiti y'e Mukono okwongera nno okwetegereza ensonga z'ettaka erikayanirwa abatuuze n'obulabirizi. Avumiridde nnyo effujjo eryakoleddwa ku babuulizi olunaku olw'eggulo era bw'atyo n'alagira abeenyigidde mu ffujjo lino okukwatibwa. Judith Nabakooba nga minisita w'ebyettaka amayumba n'okuteekerateekera ebibuga ku kitebe ky'obulabirizi aniiziddwa omulabirizi w'Emukono omujja Enos Kagodo ne RDC Ajati Fatuma Ndisaba n'oluvannyuma ne beevumba akafuba akatakiiziddwa mu bannamawulire. Nabakooba okugenda Emukono kiddiridde olunaku olw'eggulo abavubuka ab'effujjo okulumba ababuulizi ku ttendekero lyabwe erya Grover C. Wilcox erisangibwa e Nakanyonyi ne babaligita emigoba nte nga mu kiseera kino ababiri
bakyanyiga biwondo. Oluvannyuma lw'akafubo minisita yogeddeko ne bannamawulire n'alabula abavubuka bapangisibwa okukola effujjo ku bantu nti bakukwatibwa. Nga kyentegeddeko wano emikono ba estate dealers abasinga balina bakifeesi mu abeeyita bakifeesi bwe bapangisa simaya muva wakiso muva ludda wanze ndagidde poliisi ebakwate simaya babawa walagi ne babawa omutwalo mujje mukozinge confusion ku ttaka ly'abantu tujja kubakwata tubasibe. Alabudde poliisi okukomya okutiitibya benyigira mu fujjo nga yebakwata tebamalayo wadde akaseera ne bayimbulwa. They arrested some people. I've told them to make sure that they follow up that case until those who were arrested are aligned into the court. Then also those who are still wanted, I've tasked them to look for them immediately such that they can also their Aladise ndisaba obuzibu abutadde ku batongole ba Kabaka batunda ettaka lino n'asaba aba Buganda Land Board okumaliriza ensonga zino. Waliwo abantu aba Buganda abatongole abaguze ebibanja abantu ku ttaka erya kyaki oba oliawo nga balowooza nti ettaka lino lyali lyabwe naye okuvannyuma lw'okwerula empenda kyetuyita boundary opening kyazuulibwa nti ebibanja bye batunda biri ku ttaka lya kyaki n'olwekyo Ssenkulu wa Buganda Land Board ne tumukubira omulanga ogutakungula aveeyo okubanga kyaki eraze interest mu kwagala okuteesa naye ebbanga ddene ebawandiikidde ebbaluwa emirundi 3 no response. Abamu ku bakozi mu bulabirizi nga bakulembeddwamu Reverend Asaf Mugabi akulira ettendekero ly'ababuulizi abakubiddwa bagumiza ng'embeera mu kiseera kino bweze mu nteeko olw'obukuumi bw'abasuubiziddwa. Naye nga omuyizi yakubiddwa eriiso ali mu kujjanjabwa, omulala embirizi zaafunye obuzibu naye ali mu kujjanjabwa, naye twagala kwebaza poliisi ekkulu at least baakoze kye basobola okulaba nti bataasa embeera ne bagezaako okunoonyereza kubanga twafunye aba security okujja okutuyambako okwo ate era n'okujja kwa minisita kaakano kujja kwongera okukakkanyako ku mbeera naye nga mu kiseera kino abayizi we bali basoma bakakkamu newankwadde bafunyeemu embeera eggula ey'okutya. Obula ababuulizi abakubiddwa olabira bino nga basiibuddwa okuva amalwaliro ne baddayo. Tutuuse kaakati waliwo ku njawulo mu kiseera kino kubanga tujjanjabiddwa mukono Church of Uganda Hospital era twebaza abakitaddemu amaanyi okulaba nga tujjanjabirwa. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Bana kikolwa kya bukambwe kati omusumba w'essaza ly'e Masaka Musinya Severus Jumba ono alaze obweraliikirivu ku mpisa ez'abayizi ezeyongedde okusiiwuuka mu masomero bw'atyo n'asaba abazadde n'abasomesa okukwatira wamu okutereeza embeera. Ono ategeezezza nti empisa embi zino zivudde ku ddembe liyitiridde lino nga liweebwa abaana n'asaba amasomero okussaawo obudde okukumaakuma abayizi. Omusumba w'essaza ly'e Masaka Severus Jumba alaze obweraliikirivu olw'empisa mu bayizi ezongedde okusereba ayogedde mu kuŋŋaanira abasomesa amasomero agali ku musingi gw'ekereziya mu bintu biri Masaka abeegattira mu kibiina kya Masaka Catholic Diocese Teachers Association okuyisa ebibiina kuli mu mwaka guno ogwa 2023. Ebyo byonna byetaaga okukwatira awamu kubanga oli bw'aba akifunye n'azuula engeri y'okukivuunuka ate n'agabanyizaako munne oba n'alabula munne nti ewange kino kyasensedde neewo beera ku bunkenke. Kuyindidde ekitovo ku St. Henry's College mu Nyirimukungwe Division Masaka City omusumba Jumba ategeezezza nti amasomero gasaanye okuwangana amagezi ku mpisa y'abayizi okuyinza okwekalakasa amasomero n'obubenje ng'omuliro so si kulekerera bannaabwe. Alaze obwenyamivu olw'amasomero mu bitundu by'e Masaka katakola bulungi nga kiviiriddeko n'abazadde okutwala abaana amasomero g'e Kampala ng'agamba nti tekimuyisiza ddala bulungi. Omuzadde okujja n'asaba omukono nti agende anoonye essomero mu Wakiso ng'ate nange nina wano siniya secondary za Namukaaga primary schools ziri mu 4 nga mu 7 naye nga tebakusaba mukono kubasindika mu liryo. Olukuŋŋaana lwetabiddwamu atwala amasomero ag'obwannannyini n'amatendekero mu minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo George Muteekanga ng'asabye amasomero okusitukira mu kuyigiriza abaana ebyemikono. Skills ezo tunuulidde ti omwana ono ekyazisobola omubeezaawo nga tasoose kulinda kumala ku yunivasite okufuna omulimu naye asobola okubeera n'omulimu gw'ono ng'akuba asoma nga bw'alima ennyaanya bw'azitunda bw'alima kabeji bw'azitunda bw'alunda enkoko bw'atunda amagi. Skills ezo twagala omwana azifune.
oluva bikajenosi masaka Monsenyi Dominic Sengo batongoza enteekateeka emanyiddwa nga wakapulani 2027 amasomero gasesera kuzimba eddiini mu bayizi n'empisa. Within these few words, I now say that this work plan is launched. Ate abakristo b'ekkanisa St John's Namayuba bali mu keetala okukwaniriza Pulezidenti Yoweri Museveni ku Sande yabasuubiza okukwatizaako omulimu. Omulangira Lukanga Samuel ssentebe w'olukiiko oluzimbi ategeeza ng'ekkanisa bw'eyinza okubagwako singa tebagimaliriza mu budde. Gava mu ofiisi ye n'olw'ensonga etwebaza nnyo amaanyi g'ataddemu era y'ensonga mu kiseera kino kye tulimu ekkanisa weeri piini eyo nga bwe mugenda ogiraba piini essaawa yonna embuyaga egitimbulula. Beebaza Pulezidenti Museveni azaba obuyambi mu kuzimba ekkanisa eno. Ssentebe wa Selection Namayumba Nelson Kalenga Siniya yayisa abantu okuba mu bungi balize obukulembeze bw'eggwanga mulimu gw'okumaliza ekkanisa eno. Muno abantu abakolera muno mikwano gye Namayumba mugitumalize ennyumba ya Katonda ku lunaku olw'Essande amweta banaffe mukolo tusiba pulezidenti ng'omugenyi omukulu. Batulamuza ekkanisa nga bwefaananamu ne Kongolo nga mu kiseera kino balaza okutya olw'enkuba etonnya nti biyinza okubabeerera ebizibu. Beegattiddwa akabuzi ba bodaboda mu kitundu abategeeza nti bakuba mu bungi okwaniriza omukulembeze. Nga muzeeyi azze Namayumba tugenda mumwaniriza n'amaanyi mangi nnyo. Maria Nakiyune n'ekizawire bakusakidde eggulire. Tosubwa ku Bukedde TV. Kintu ekitwala amakago n'abaana bo mu maaso niye munnange obwavu bunfuukidde obwavu bwo bumpikiridde. Olesena n'okumpanda okoze ki? Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Akayimba kakapya bakayitaani. Ate kali akakuleeta ku maapu. Ensonga zonna emisala ziri zitya. Bampulira mbasasanya nkirako enkuba makuba mbassa mabega buna. Olutindo kudde wali oli gwani. Oyagala omanye byange sembeza njeya. Zaidi eno basaba tebaje bamanya tulebeti musulamu kubandika. Tuyonabera kukeba inti faawo. Esonde mukebere bwe okubeera zibeera mukaaga paka gye tukoyera eyo nga tukuba ndongo ku ndongo. So ebinga ali kutandaba wali watuuse ginja bwezako ne wasako liri. Meri batale okagula akati. Apeno ngotyemu enjawulo. Njogeje naye ngwawulanga naye ng'amata agenda kubeera sole. Tobulaawo mwana wetu kuba ngenda kumikisinga mpaka ku makya tusula mu ngato. Alo ndukude abanye weru muyingire. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Aliyembwera nyenye oba nkube ndongo nayegaane. Yes, mugaba mutya mwena abanabi ba Bukedde TV naddala program gyose kona ne DJ Shiru amutafada maneke ejaja walungoma akabako akabiri. Olwaleero nno tusazeewo weekend tugamba abantu beggayaza manyangwa obwalo bwonna obwetoloddeawo wonna muwagira nnyo Bukedde TV ntugamba program kona ne DJ Shiru katugisetola tugireetaawo ku home village wa manager Mugisha emanyangwa gayaza lw'omukaaga luno toweerabira awo ku home village wa manager Mugisha gayaza manyangwa kuzina naye si bya mpaka. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Abasajja gwe mutwe gw'ekkanisa olwaleero tuwano ku St Peters Church of Uganda Namalere ekituleese wano tugenda okuza olunaku olw'abasajja abakristaayo
agenda okutukulemberamu saavisi y'olunaku olwaleero oyo omusumba w'obusumba buno Reverend George William Kyeyune. Tosubwa ku Bukedde TV. Olujja balweyambisa kuyita mu kugenda mu mayumba gaabwe so si kugamba nti bakoleremu emikolo gyabwe. Tubadde mu meeting zino n'abantu abalala era buli tubeera tumaze mu meeting tulaga nti tusonzeewo bweziti sente muzimanyi. Wolemereddwa okusasula ennyumba eno ng'oli wekka kakati ate oyagala oleeta omukazi owase ofunyise embuto ozaale kwama ofunye essanyu mu nnyumba yange nze mbonaabona ze tomusasula. Nze meeka nsasula emyezi 6 in advance. Naye ate nange bwe ndaba olumu musanyufu ne nga ndowooza tebali mukaka. Abikola ng'asanyuka agugula olina musanyufu afuuwa n'oluwa bw'ajja n'azinamu kati oyaba musajja. Ha! Abaana badde banzise! Yakusibamu ebyagengere emirimu gikusingidde amaka koyo kubeera ng'ekifaananyi oba nkuweeki baby nkuweeki munnange. Ne ku mulundi guno twongedde ebinyovo mu Miss ne Miss Bukedde. Season 2 wano ku Bukedde TV 1 TV y'omuntu wa bulijjo. Tosubwa ku Bukedde TV. Abantu baffe mwena nyongera bajukiza nti mpogoni yaffe y'oluyimba lwo ssaawa 7 paka 8 bannange tubeera n'ebipya bingi nnyo bye tukyusizza okuva mu Mande obeera osaba akayimbako akapya ate olunaku olwokubiri tubeera mu kikadde naye gweraba nange Phoebe 971 ngenda kuba nga nkuweereza Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Ngenda kusimba lusuku naye ekitooke kino kye ngenda okusimba biki bye nina okukyetegerezaako. Oyina okukyetegereza oba kirwadde kiwotokwa oba kiina kayovu. Bw'osanga tekiina kiwotokwa naye kayovu n'olyoka okisigula n'ogenda okisimba. Kati ebyo mbimanya ntya? Ebyo okubimanya obimanyira ku ndagala zaakyo kubanga bwe kiba kiina kiwotokwa kibamu olulagala olwotose ate nga tonnatuuka kiseera kyalwo ate bwe kiba n'ekayovu osanga kibalusebaluse. Tosubwa ku Bukedde TV. Obulamu obw'omu nga buluma mwana watu bulinga bulwadde. Ne bosi wange naŋŋamba naye Ana lwaki tokwata n'ennamba n'okubira omusajja oyo. Bwe tolengera omubiri olumu atya obulwadde nga puroguramu abanoonya weeri nga tolina mwagalwa. Olirwe nkukwatako muli giwulira masimba ne kiroka kasukaali walunga ne kagala ayina ensawo erimu akantu okwano gwonguyina nange andago sente nange mulago wabula onyiriro tukuloolinga n'abamata ebyobiina munaye okunoonya si musango anti buli muntu aba ne kyayagala. Ate saagala mukazi nga maama wo yakuza baazaala baana bawala bokka njagala nga mulimuko n'abalenzi. Ate saagala omukazi mutono andira emmere yange n'etako.
Congratulations. Defeat era ngenda kusigala nga training anyo. Wangula man of the match just ntandikwa then kati game eziddako ngenda kusigala nga nkola nnyo. Ate mu liigi y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ey'abakyali ya FUFA Women Super League, Uganda Matters High School emeze bannyinimu aba She Corporate goals badde 2-0. Omupiira gunyumidde ku kisaawe ekya Mubs e Nakawa. In this first half, through Barbara Adweru, who tried to force the issue, but abagenyi aba Uganda Matters High School bakube banyinimu aba She Corporate ku goolo 2 ku bwerere nga goolo zaabwe ziteebeddwa Catherine Nagadia mu kitundu ky'omuzannyo ekisooka n'ekyokubiri. Uganda Matters have a chance now. Catherine Nagadia places the ball rightly into the back of the net. Uganda Matters have a chance now. Catherine Nagadia places the ball right. Liigi eddamu olunaku olw'enkya n'emipiira ena ku bisaawe eby'enjawulo nga Kampala Queens ezanya Makerere University, Rins SS ne Olira High School. Kawempe Muslim etunka ne Lady Doves FC Tasuba Gafford ne UCU Lady Cardinals. Kampala Queens FC nga eno singa ewangula olunaku olw'enkya erangirirwa kuba champion ng'ekulembedde ku bubonero 3 Uganda Matters High School bagga erina obubonero 2 nga UCU Lady Cardinals eri mu kyakusatu n'obubonero 17. Mu liigi ya Premier eya Bungereza, Arsenal yenywereza ku ntikko ekimeze ekya liigi evudde emabega okuwangula Bournemouth goal 3-2. Le va a caer a Smith Rowe, toca con la cabeza. Bangi basobodde okuyita mu programu eno abanoonya ne bafuna